Mu masomero gano mwe mwali n'essomero lya Sweet Valley Nasaran Primary School. Ebbombo Ddegeya nga lino lidduukiddwa n'ebintu ebimu ebikozesebwa abayizi wamu n'obulamu obwa bulijjo. Bino mulimu emifaliso, bulangiti, engatto n'ebirala nga bino bibaweereddwa bannansi batake abeegattira mu kibiina ekya Taxi Africa Friendship Association. Bano nga bakulembeddwamu ssentebe w'ekibiina kino Semsetin Tukan bategeeza nga bafuddeyo okuyamba amasomero mu ggwanga naddala agakosebwa oluvannyuma lw'okubalukawo okw'ekirwadde kya COVID-19. The future of the country, number has been 220, but some of them are at home, but some of them are homeless. That's why they are staying here. Bategeeza nga batakomye ku ssomero lino wabula nga bagendagenda mu maaso nga baliko n'ebizimbe bye bazimbye ku ssomero lino. Akulira essomero lino Kiyimba Hamidu alambuludde engeri omuggalo gye gubakosezzaamu. Twesanze nga COVID yakosa kinene nnyo gye tuli nga ab'amasomero era mu bimu ku byo fenga fera COVID yajjanga tulina byakozesa desks nga teziriiwo, emifaliso nga gino ng'abaana abamu basula wansi, ebitanda nga tewali, ate nga gavumenti etwagaza social distancing. Naye alhamdulillah olwaleero tusobodde okufuna ebitanda, tusobola okufuna emifaliso egigenda okwakomodatinga abaana bonna n'ebintu ebirala eby'enjawulo bifuniddwa mu kuyambako obulamu bw'abaana obwa bulijjo. Robert Musanje, Rwabukedde TV1.